imbi atenga nawe kimu kye bali mu kukuteekako nti oli mu kwegaggawaliza mu struggle ate ntya kyogamba nali mwavu Annual Katwamba kyogamba nali mwavu lika naawe temwefula abatamanyi waliwo kyosobola okugamba abantu naye ate Katonda ayinza okuba nti ebintu ebimu yabikola abigenderedde n'atuteeka mu maaso g'abantu ne batumanya nga bwe twali in any case nyongedde nnyo okwavuwala nnyo bukyanga neewayo okulwanira ensi yange sikinenya ku muntu yenna nze nabyetuma ngera bwe nsaba buli omu yeetume naye era nze naawe tukimanyi kubanga kize kifulumira ne mawulire Mwami Museveni ayita ono n'amuwaayo zino ono n'amuwaayo zino n'ono n'amuwaayo zino n'amutuma omulimu bwewaawo omulimu gwamutumye guyinza okuba teguli mu lwatu ne bw'ogoberera ebikolwa bye omanya lwaki bamuwadde ssente zino oba ziri kwegatukirize tusigalire ku ekyo nti opposition ddala tukolamu musimbi nze nno saagala kukitunulira bwe ntyo waliwo aba opposition waliwo n'aba opposition bitaggulule opposition be bawakanya opposition kifo kwegamba kagambo omuntu aba akitundira so diali nga kifirako my position esebo so bwe bityo webirinayo kuva dda nedda banakyemalira munnange fe abamu abasomenya ebitabo bw'osoma Mobutu Sese Seko engeri gye yafuga abakongo emyaka 3 n'omusobyo bw'osoma bannakyemalira bonna olaba ne Museveni bw'asobodde ogenda ng'afuga bannayuganda ng'atunuulira abantu be beesiga najja namakinga sure aba batakutiisatiisiza nakutta kutiisatiisa n'okkiriza abagula na ssente so bwe kityo bwe era bwe kityo bwe kitambula naye wabayo abakulembeze era nange nzikiriza ndi omu ku bo abatagulibwa abayiga nti eddembe lya namaddala ku kubeera nga tolina bwagazi bwa ssente era nga totya kufa bw'oba toli mwagazi wa ssente teri asobola kukugula era bw'oba totya nnyo okufa teri asobola kutiisatiisa nova kukyokiririzaamu sigambe nti twagala kuba balamu naye kyetukkiririzaamu kinene okusinga buno obulamu bw'ensi sigambe nti twagala nnyo okubeera mu bwavu naye kyetukkiririzaamu kinene okusinga ssente zino nakyemalira zakuweesa ddyo ate n'atwala n'ekkono waliwo kyenjagala okumanya twabadde tutunulira emabegakaawo wali ku kitebe kya NUP mwakola enkyukakyuka mu bukulembeze obw'ekibiina n'olonda vice president wo mu Buganda Muwanga Kivumbi n'olonda n'owa Western erinnya linvudde mu mutwe Jole Jacqueline obalina mu ssuubi ki n'enkyukakyuka ezo ze wakoze si nze nzekka ne bannange bonna ate bwe tuba tulonda obukulembeze bwewaawo nze nonda amannya nengatwala mu kakiiko kaffe ak'okuntiko ka National Executive Committee ne bagakakasa oba ne bagagaana ndi musanyufu nti ebirowoozo bye naleeta byayitamu twafiirwa ba deputy president babiri omu olumbe lwamutwala omulala enguzi yamutwala deputy president wa Western Uganda Mama Jole Mugisha oluvannyuma lw'omukungubagira twalonda deputy president omujja nga Jole Jacqueline tukamushaba omukyalo oyo mulwanirizi wa ddembe nnyo in fact mu kulonda kwa 2021 ye teyasobola nakunonda kuba yali musibe mu barracks emakenke bamukwata ne basiba musiba bamutulugunya nnyo yamala ebbanga erisuka omwezi mu military barracks nenaavayo nga mugumu tuli basanyufu nti yakkiriza obuvunaanyizibwa otukulembera mu bendo bende eryo mu acting capacity paka ate delegates conference oba tabamiruka wa NUP wanatuula mu myezi egijja
oba oliawo ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu oba nga tetunagituukamu egyo emyezi okusinziira bwe tunaaba tusazeewo mu kitundu ekya Buganda. Era deputy president waffe omukadde byenyigiramu mwena mwabiraba, era oluvannyuma lw'okugaana okuzaayo sente z'omusolo n'oluvannyuma lw'ebikolwa bye n'ebigambo bye okulaga nti takyali memba waffe, twalonda deputy president omulala nga ye Alhaji Muhammad Mwanga Kivumbi eyaliko minister wa finance mu government yaffe ya NUP, era nga kati ye yakulira akakiiko kaffe akalondola sente z'omusolo Public Accounts Committee nga ye ssentebe w'ababaka abava mu bendobendo lya Buganda Parliamentary Committee Caucus, sorry. Era kati ye deputy president waffe. Tuminamu essuubi lingi kubanga musajja mugezi, musajja muntu mulamu. Tuminamu obwesimbu kubanga erinnya lye terifulumangako mu skando yonna yakubba sente za muwa musolo. Tuze tumulaba yakulembera banne edda ffe twali tukyalina baana bato popular resistance against life presidents n'ebirala. So tulina essuubi nti ajja tukulembera. Naye okusingira ddala nsaba bannaffe bamemba n'abo abawagizi baffe mu kitundu ekya Buganda okumuwa support. Tasobola kumalako nga temuwadde support. Mumuwe support atukulembere